A strong foundation at home sets you up for a strong foundation at work. Ne kukusaako onziruke Uganda ngende South Africa. Buli ensaawo weefunde waka ebizibu by'okwemulugunya n'okuyombagana tebisobola kubulawo. Kasita toba na musingi mutuufu ku makya ng'omanya olunaku luyinza okufaako. Oli tokompitinga n'abantu bemukola nabo ssente wabula bawalirize nabo batandika okukola by'okola n'okusingako. Mbalamusiza bannaffe abatuwuliriza abatugoberera amanya nze bagenda nga bulijjo nzize ate twongere okwezza obujja twebudeebude ate tulabe nga byonna bye twalubirira okukola mu ntandikwa tusigala nga tunywedde era nga tetuwummula paka nga tubituukiriza. Katonda bw'asalawo okusiima mu kifo ne bw'okola otya n'oboogezaako nti ofulume eggwanga ogenda okukola ebirala era olemesebwa n'okomawo paka bw'otuukiriza ekyo Katonda kye yakuyita okukola. Nze nno olunaku lumu nali kuŋŋanyiza akasente kange ak'obuvubuka ke nasooka okukola. Akasente ke nasooka okukola mu bwesimbu mu bumalirivu n'okwewaayo nakakuŋŋaanya lyali teriri busa munnange n'abaako ddiiru gyansomera ogende South Africa eyo. Bwe nakitunuulira kuba sente nali nzina nga nzisevinze okumala akabanga ningamba ndowooza Uganda enda kuntama kati nensalawo ngende South Africa saayita mu bbanga nenda tetenkanya okuva mu paaka ezimu eza bbaasi mu Uganda wano nentambula okumala akaseera era lyali teriri busa nentuuka e South Africa. Bwe natuuka e South Africa nali ŋŋenza okuyamba ku basango mu kukola emirimu gyabwe nga tulina kuyiriba ne tubaako embeera gye tuteekawo okulaba nga tulanga abantu abo ensi bategeere era bafune akasente. Baatusuubiza ebintu bingi bwe twatuuka e South Africa. Ne bwe nali sinava eno mukwano gwange yansomeramu n'andaga nti kino gwe kasita ofuba n'otuuka e South Africa n'otandika okukola ebintu bino n'okolagana n'abantu bano oba ogenda kufa ssente. Munnange era nagenda mu bugubi obw'amaanyi ne ntuukayo nga mpita wansi mu bbaasi. Okumanya Katonda yali asazeewo nti nakubeera Uganda mpeereza abantu njogere nga mwempandiika okuzzamu abantu amaanyi. Mutuufu bwe nagenda e South Africa sijja kulima nti nina kye nafunayo. Sirina kye nafunayo era ekyampaliriza okutuuka e South Africa okukomawo e Uganda yali mbeera eyali etugenda otuviiramu okuttibwa. Ne ngamba nze okufa nga nave Uganda nga nina bye nsobola okukola bwentyo ne nve South Africa nga sirina kyenfunye. Emboozi eyo nno gye gimu ku mirundi egisoose okuginyumya waliwo abatakimanyi naye neekukusaako onziruke Uganda ngende South Africa ne ŋŋenda ebbanga linnamalayo bali ya myezi 3 ndowooza myezi 3 sirina kye nafuna South Africa. N'olunaku olwaleero nkomyewo nkuwa ensonga lwaki tolina bivaako nkuwa ensonga lwaki olina okulwana paka ku nkomerero. A strong foundation at home sets you up for a strong foundation at work. Wuliriza ate wandiika. A strong foundation at home sets you up for a strong foundation at work. Waliwo omuze omungi ennyo mu bannayuganda ddala abafumbo ewaka eyo omukyala waba yasoose ewaka omusajja bw'akomawo ekiro wabaawo kwerumaaluma. Watabaawo kwerumaaluma omusajja ayinza okuba yakomyewo leete omukyala nga yeebase ku makya ku maliri omusajja nga kazuukuka agende ku mulimu wateeka okubaawo kwerumaaluma either nga beerumaaluma nti akameezi akalekeddwawo tekamala oba nga waliwo ensonga ziyinza okuba school fees z'abaana oba nga waliwo ensonga ereetedde omukyala obutaleka mwami ono genda mu mirembe era n'abaako ebigambo bya musogga. Ebigambo ebyo bya musogga ye ku lulwe biba bituufu ayinza okuba amukubiriza okusasula school fees z'abaana oba nga complaininga akameezi akatamala oba nga alina ensonga ziyinza okuba za mabanja z'ayogerako. Omukyala mutuufu mwenna muli batuufu naye n'omusajja ono awulira nti olw'okuba talina ssente zimaliriza bintu ebyo alina ensonga lwaki tannabimaliriza era aba ali awo ku makyanga naye agezaawo okwewozaako. Bwe yeewozaako omukyala tajja kitegeera kubanga naye bambi yali agadde omusajja yali agadde abaana be babeere ku ssomero baleme bagoba yali agadde alekere famire ye ssente ezimala yali agadde akole ebintu byonna nga bitambula ng'omusajja bw'alina okukola. Naye olw'okuba ensawo efunda buli ensawo weefunda ewaka ebizibu by'okwemulugunya n'okuyombagana tebisobola kubulawo.
So omusajja n'ava ewaka nga basisa omugwa bayombaganye n'omukyala kasita toba na musingi mutuufu ku makya ng'omanya olunaku luyinza okufaako. Yalompulirize bulungi. Kasita mubanga mwe musojjagana naddala buli ku makya ng'omusajja agenda ku mulimu n'ava ewaka ng'anyiize ne gy'agenda ku mulimu biyinza obutatambula bulungi. So mbadde mbasaba abakyala n'abaami abafumbo mufube okulaba nga omu ku mmwe aba ava ewaka avaawo asanyuse nga mwewadde emikisa mwesabidde ebintu bijja kuteereranga gye munaagendanga. Accept your teammates for what they are and inspire them to become all they can be. Accept your teammates for what they are and inspire them become all they can be. Waliwo abantu nga gy'oli gy'okolera mu banno g'olaba oli waggulu nnyo ku banno. Bwe bawulira nti omuntu agenda ku mulimu talina gwabuuza atambula butambuzi lupaking emmotoka ye n'ayingira ofiisi ye n'abeera mu lunaku lulamba. Tanyega muntu kugamba abali abo bonna abazalawa alabedda nga tebalina magezi. Naye omusajja ono agambye nti accept your teammates, abantu b'ozannya nabo omupiira, abantu bemukola nabo ssente bakkirize nga bwe bali. Bakkirize Katonda yakuteeka mu kifo ekyo kolagana n'abantu abo olw'ensonga tobanyooma bakkirize nga bwe bali. Kikkirize nti Katonda bwe yakuwa okubeera nabo. Bwe kuba kutuula wansi kutetenkanya mukoze mutya kutambuza kampani gende maaso mukikole mwenna tozaalawa tonyooma. Bateeketeeke bazeemu amaanyi nabo oba oli awo bakutuuke oba n'okusingako. Therefore accept your teammates for what they are and inspire them to become all they can be. Abazannyi b'omupiira bano abazungu nze bannyumira. Oba Messi oba Ronaldo abasambi bonna oba Ireland abasambi abo bonna abatutumufu abasukuluma ku balala era ogenda okulaba nga basanyukirako bannaabwe. Ireland waba tateebye nga waliwo omusambi omupya oba Mamosha ateebye oba omusambi omuto mu makiti owa Man City nga ateebye bw'ateeba Ireland tanyiiga era amusanyukirako kuba akimanyi olunaku terubadde lubadde lwa musambi muto ono. So buli woli to competing na bantu bemukola nabo ssente wabula bawalirize nabo batandika okukola byokola n'okusingako. All great thinkers are initially ridiculed and eventually revered. Abantu ab'amaanyi abalowooza ab'amaanyi abantu abakola ebintu eby'amaanyi mu ntandikwa bawakanyizibwa naye singa balemerako ne balemera ku nsonga ne balemera ku kituufu ensi etuuka ekiseera ne bakkiriza nti ddala nekkiriza ebyalo ebiruubirirwa babe mu ntandikwa bye yawakanya era ne batendereza ensi. N'olwekyo totyanga abantu bakutegedde mu ntandikwa gweremera ku mazima. Be true. Essomero bayita Nabbingo Trinity College lirina motto egamba be true. Gwe beremera ku mazima ensi ne bwe batekutegedde mu ntandikwa lemera ku mazima. All great thinkers are initially ridiculed and eventually revered. Mu ntandikwa abantu bagenda kuwakanya tebategeera gwe biriwubirirayo kuba gwe wabiroota gw'omanyi lwaki watandika ebintu bye watandika tetugenda kutegeera ate lwaki tukutegeera nga tumanyi biri mundaayo. Kola bintu tukuwakanye mu ntandikwa gye binaggwera tujja kuba tukkiriza ti ddala oli ku kituufu. All your dreams await just on the other side of your fears. All your dreams await just on the other side of your fears. All your dreams await just on the other side of your fears. Byonna ebiruubirirwa byo obuyina mundaayo wabona ebyolota teri muntu eyatuuka mu myaka egyagala ssente atabeeraawo ng'azaagala era azeegomba n'abazirina abeegomba naye muli era amanyi kyayinza okukola okufuna ssente ezo naye okutya kyekimulemesa okusituka n'agenda n'anoonya ssente ezo oba n'anoonya ebyo byawulira mundaaye. Badde nsaba lekeraawo okutya kwe kusibidde ennyuma. Okutya kwe kulemesezza okukola ebyo by'olina okukola. Okutya kwe kulemesezza okwesimba ku bantu b'olina okwesimbako. Okutya. All your dreams await just on the other side of fear. Always do your best. What you plant now, you'll harvest later. Always do your best. What you plant now, you'll harvest later. Kola buli kimu ky'osobola olwaleero. Ky'okola olwaleero
bw'osiga olwaleero okungula enkya tosobola kusiga, tosobola kukungula nga tosize. Banne musige oba omusana gwaka oba enkuba etonnya kagwake ne bwe gwaka ne kubanga omuliro gw'omuggeyeena. Tuyina okukola ebyatutondebwa okukola era totya tewabaawo omuntu yenna agamba nti tosobola. Always do your best. You plant now, what you plant now you harvest later. Ogimandino. Always give without remembering and always receive without forgetting. Gaba tofunangayo kadde kulangira muntu gwawa. Tokigezangako gamba nti oyo namuwa oyo muliise mmere. Abola babaana ba muto wange yafanze mbaweerera. Naye mbaweerera tebasiima. Bali emmere balinga busaanya abaana abo. Nedda gaba bugabi. Ate bw'ogaba tojjukira bye wagaba. Naawe bawadde teweerabira. Waliwo omukyala yali akaba amaziga. Yampita mu ofiisi nange abagenda njagala kwogerako naawe njagala ompulirizeeko. N'ayogera ne nsalawo muwuliriza nga sina kye njogera. N'agamba amazima naweerera abaana. Omusajja yalina abaana be yandeetera baali abaana 4 nga nange nina 5 ne mperera abaana 9 omulundi gumu ne mbatwala mu masomero gonna ne neerekereza buli kimu ne ndi amaluma n'okwambala gomesi eza rayisi n'okwambala engatto ezatuuka ng'essaawa enzingiza amazzi ne mutuufu abaana be baakula tebanzijjukira. Wakola bye wakola Katonda yakulaba era waba yakulaba nga wakola by'olina okukola ne biyamba ensi yagenda kukugabirira akuyambe ye nga bw'akiwulira. N'olwekyo always give without remembering and always receive without forgetting. Gwawa obigabye biwedde tobijjukira. Gwe bawadde teweerabiranga yakuyamba. Any thought or action that you repeat over and over eventually becomes a new habit. Buli kintu ky'obeera n'obeerako n'okiremerako n'okikola oba muze gwa kusavinga ssente oba kulyange yasimatuka kunsa buli kintu kyokola n'okikola emirundi n'emirundi otuuka ekiseera nekifuuka part of you nakyo nekifuuka omuze. No, therefore wegendereza ebintu byokola. Bw'oba okola ebintu ng'olaba si bituufu teri akulaba neggo okimanyi si bituufu mbadde nkusaba bireke kubanga kasita obitandika n'obikola ennaku 21 ng'omanya gufuuse muze. Kankubabulire ekyama kino bw'oba oyagala kulwanyisa muze nga gukutamye ng'oyagala guvaako kuva ku sigala kuva ku mwenge kikole emirundi ennaku 21 baka ekirala kyoteekawo awo oba ng'obadde onywawo omwenge ng'ogenda mu bbala n'onywa omwenge kati awo tandika okulabawo omupiira tandika okusomawo ekitabo tandika okuteekako vidiyo y'abagenda ogiwulirize baka ekintu ky'okumala ennaku 21 ojja genda okulaba ng'omuze ogwali gukusumbwa tokyagulina ennaku 20 olwo ng'okutudde omuze ogubadde gukusumbuwa. Business is like riding a bicycle. Either you keep moving or you fall around. Business is like riding a bicycle. Either you keep moving or you fall down. Bw'oba ovuga akagaali kasi oyimirira ng'ogwa bw'osigala ng'ovuga ng'ogenda mu maaso. So business bwetyo olina kusigala ng'olemerako ne bwe banga tebagula ng'ekonomi embi nga rent bakubanya emyezi kati ndowooza ogenda myezi 4 ng'owulya ddala biganye kati we binaagaana odde ku ki obeerewo oti atofudde okujjako ng'ofudde ne bw'oba nga tonnafa. Bannange business sigala ng'ogenda mu maaso kulemerako wakafuna akafo wakakamalamu emyezi 2 okooye oyagala kusenguka genda wala nedda. Tulina okumanya nti gwawoyokyeza kasooli. Tulina okumanya nti stage ya bodaboda gy'opakingako obeerawo we tukwagalira. Tulina okumanyira mulimu gw'okola through the principle of concentration. Concentrate towambagatana. Njagala tukumanye nti oyo omukyala abeera ne gonja. Era buli woba oyagala gonja ogenda awo. Bw'oba oyagala watermelon ogenda awo. Bw'oba oyagala enanansi eziva eruweero oba emitiyana ogenda awo. Kale ekintu ekyo kijja n'okulemerako. Bamanye nti oyo bagenda muwandiisi mwogezi oba oyagala okuddamu amaanyi bw'oba oyagala abakozi bo batandika okukolera ssente onoonya kubagenda n'ayogerako nabo kubanga bagenda ye amaze ebbanga ng'alimu ekyo ekintu ng'alemeddeko. So mbadde nkusaba sigala ng'okola emirimu kubanga emirimu ogwo gwe gukuwa ssente. Bw'otoogukole era atojja kuyiya omulala gw'onookola era nago okusumbuwe. By failing to prepare
you prepare to fail. By failing to prepare, you prepare to fail. Waona banabe afuzi kati abagenzo bazi okusekata okutandika okutetenganya abalunzi baye babawo obululu. Bagene mu parliament 2026 nedda kitegeere waliwo abantu abadde ku ground bwe balonda bwe pa waliwo abantu abali mu constituency gwe joyagala okutwala abagenda ku ground ne batandika okukolera abantu gwe teweetegeka ate oyagala abantu bakulonde tebagenda kukulonda kubanga waliwo abantu abo bavuganya nabo bo baaliyo akalu kaliwe kaggwa 2021 bo ne bagenda ku ground batandika okuyamba abantu baabwe ne batandika okutetenkanya. Therefore, by failing to prepare, you are preparing to fail. Amanya nze bagenda osobola kunoonya ku 0742 13 5865 mbagala nnyo mukama abankuumire ate tusinkane mu episode yaffe endala. Mwebale nnyo, mweraba.